Yes mukasi akantu olekede kyalweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ngekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye gye tuli bali kumbona okay bannanga balungi kana kasana kocha oba kalina ne ba sponsor kano kocha nenga mikwana balungi abatulaba mwe bali kubaako tubaaniriza nine essanyu omundabira wano amanya nakawombe shifa hope nga bulijjo mu program weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one tuleese surprise era nga akalabo kano kenkutte bye bimu ku birawo bye tuleese bwe tuze surprisinga mwamulabako era abamu ku baamulabako bamuzira kisa tuleese surprise eri Mama Susan omukyala gwe baasuulira abaana omwami n'alimba mbwali Dubai kumbe yali locatinga yatunda ebintu n'alimba omukyala mbungenda kukyeye Dubai era munnange mukutu ne batunda ebintu n'amulimba mbw agenda kukola ebintu by'omunju n'atunda biki n'atunda ettaka we balimira ettaka n'alisalako ewaka omukazi n'amulekera ennyumba eringa muzikiti nkalu ate n'ennyumba nayo tamanyi oba ddala weeri oba nayo yagisinga looni tamanyi naye nga n'agenda ne yeewasiza munnange omukyalo omulala ekimpadde essanyu nti waliwo okuba muzira kisa abantisse kamere abampaddeyokko ku buntu obutonotono n'abansuubizza okunnyongera nja kudda tewali buzibu nze neewaddeyo ate nga mukimanyi bino era byenjagala ennyo okulaba nga obulamu bw'omuntu bukyuka jasi mugenda somba ebintu tugende nabyo munnange ntuuse omukyala waabeera bwe twamufunira last time ne bandagirira ne baŋŋamba nti ayina ku neighborhood bali mukwoleza engoye era ne tukola ki ne tujja gy'ali mukwoleza engoye ntuuse waliwo azze nga ndagirira naŋŋamba awo waali ayina bayoleza engoye agenda ayoza engoye mu waka w'abantu aw'enjawulo so bambi neŋŋamba kandeete surprise saamukubidde essimu kuba n'essimu yennyini talina yafa yamala neefiira ddala nga siina bwe mufuna so muleetedde ebirabo muleetedde surprise abamu banneegasseeko nange ebimu nengattako kati ng'akalabo kano ono yabadde nze abamu ne banneegattako bambi abatonotono si bingi nnyo naye at least tumuseeko kasimayiro bambi bannange musajja nagamba ngenze kuba kyeyo notandika nopulaninga notandika olaba future notandika olaba nga omusajja agenze tereza bulamu bwammwe agenze bweru kumba omukulu yakyusa location n'akyusa omukyala n'akyusa obulamu yakyusa obulamu ye n'afuna obulamu obumusaana bannange byewuunyisa nekanye nesanga omukyalo ono tumuweka surprise ke tumuleetedde tansuubira naye nga mbajjukiza nti Hypex Studios bali Busaabala Road najja nakumpi nga ku Cobbins Motel abo bokka be bakafulu b'okkuba ebifaananyi eby'omulembe n'okukwata video coverage ku mikolo gyonna gwe buli gwomanyi nti omukolo weetaaga keepinga memories zo weekwate Hypex Studios bali ku 0789 3438 02 oba basaye ku 0754 1924 34 babayise Hypex Studios ate nga ate ku Hosh Fashions ye twambalira by the way balina ne wigs ennungi ku Hosh Fashions human 100% original hair from India from Korea balina enviiri ennungi ddala Brazilian zonna wigs zonna ez'enjawulo eza kala ennyimpi empanvu 360 ear to ear fronto zonna ziri ku Hosh Fashions bazipangisa n'okuguza era nga obasanga ku 0702 56 21 57 babayita Hosh Fashions yeetaaza okulanga naffe oyita ku nnamba eyo 0702 56 21 57 nawe yeetaaze surprise jangu mukwano tukwaniriza katugende tulabe ku Mama Suza
omwami gwe yasuulawo bambi n'amusuulira abaana heartless oba bo beebaka batya n'emitima egyo. You sleep, eat and wake up, n'oyimuka n'ogenda. Kati naawe omukyala alina omwami oyo kyemmanyi vidiyo wagirabye. Kale tetumuli kifaananyi kya mwami naye kale amannya mwegali walabye. Gwe naawe n'oba comfortable with him, n'otalaba nti red flag, n'obeera okke ku mukazi munno nga bamukola bwe batyo. Naleese essanyu kanve mu kuyomba, so katugende wa Mama Suuza. Nange neesunza omulabako after a long time okuva bwe twavaayo, n'okumuwa akasimple surprise. Ate nga nzikiriza nti n'abalala mukyajja era nja kuba obubaka mbuleeta. Nze siina buzibu neewaayo ku lw'abalala. Kasa kiba nga ndaba kikyusa obulamu bw'omuntu. Why not? Tweyanzizza. Waliwo abansuubiza naye nagaye kansooke ndeete bino munaaba ate munneegattako nammwe. Just now come back. Buli omu kaayina. Ate tulabe obulamu bwe butambula. So come with me. Bangambye ali mmanju wano ayoza ngoye. Alina baali mukwoleza. Katumutuukeko. Sikyo? Sikyo abatulaba? Kyekyo. Abenno. Surprise. Kale mukwano. My friend. Ntuuse. Anti nkunoonyereza ewaka. Ewaka ne baŋŋamba nti toliiyo. Ndi eno ndi mukwozaako ku ngoye zino. Nga tusanyisa okulaba essimu yanyonoonekako. Anti mbadde siina bwe nkufuna naddamu okukubira nga nkyakufuna. Nga tusanyisa okulaba. Kale mukwano. Eradde ddiya. Oli otya? Gyendi. Mukama kuumya atya? Ankuumya ndiko wano ndikwozaako ku ngoye ezo. Oba tusooke tugendeko ewaka. Kyagala kujja ku bibyo tunyumize wano tofaayo. Kano kankateeke wano. Oli otya? Nyambye kanzije nkuleetere ka surprise. Nga nkeyanziza anti. Katunyumye wano kansembezaawo ezo engoye zo nga bwe tunyumya. Oba naatuulako wansi nga bwenjoza. Ani gwe? Tekankubawo akatebe. Katunyumize wano. Oli otya? Ndi bulungi anti. Abato bali awo webatyo. Kati bo bali waka. Bali waka mbaleseeyo. Kati wano wazze kuwoleza bantu. Nikwoza naye mama. Sente ne bakuseera sabuni abawuwo. Zino za mmeka? 15. 15 bane. Zinaddawo. Simanyi nakumanya. Laba luno. Era baba. Ono yeevuluza oba yazannye googolo. Kumanya. Badde sikusuubira. Akasimu kanfaako. Akasimu kafa. Bane nkuleetedde surprise. Muleete ebirabo bya Mama Suuza. Anti surprise. Nkuleetedde surprise. Kababireete. Kati nkuleeteddeyo n'akasimu. Nange nga nayagala okuwuliza. Kaakano. Mukama Katonda wange gw'oyamba abanaku. Zaani. Mukama Katonda wange anti kifa simanyi nakyakuwa. Surprise nga ngisiimye nze. Mukama Katonda wange. Nina lwe nakubirako eno risiiti yo erina ki somako. Nina lwe nakubya n'oŋŋamba ate njagala ate nfune 10 simanyi mmeka ngula ebyanda. Simanyi ate ebyanda lyakola litya. Mama Suuza ojjabe risiiti? Njirabye anti. Eri mannyago. Kano kajja kukola bulungi. Anti nzaani. Nadde manyi naagula akagenda ku WhatsApp naye akasente kambuzeemu. N'oyoza engoye n'okoowa anti engalo zonna ne zijjula amabwa mpulira neetamiddwa nkooye. Nga neyanzege anti. Kasimu kaakano. Nsiimye nnyo nsiimidde ddala. Mukama Katonda wange. Sabbuuni wuuyo oba bw'oyoleza. Anti bino byonna byange. Nga neyanziza nsiimye nnyo nsiimidde ddala Mukama Katonda wange. Nyiwalo n'abantu abaakulaba.
ne munaye ne bakwatibwa ennaku gyasa ate oyimiriddewo neyanzege anti bino byonna byange byonna bibyo ne bakugulirayo kamere kaceere kira 25 kali 25 butto Mukama akikumalire amina neyanziza amina mukwano kabaleete ebirala bakyaleeta anti munaye bamuzira kisa abagoberezi bange bwe bakulaba ne baŋŋamba bannange omukyala twalabyayo n'omwana ng'olabira ddala talina beero ayina okulya abaana anti nga nsiimye nnyo neyanziza neyanzege soda w'abaana amata ga mwana anywe ku mata neyanzege anti zani Mukama Katonda wange gw'otebaka nina abalala bansuubiza era banaabatuwadde nja kuleeta neyanzege anti era abakulabye be baaguze bino ne bagamba ogire ng'olya kamere wadde tekijjaawo nnyo kizibu ky'oyitamu naye ogire ng'olya kamere neyanza n'omusajja kati essimu yagijjako esimu yaviirako ddala nakusooka ne mukubira n'agamba tokyayisiteeke yange tomanyirira sigwo biki oli kabi biki byonna anti netuula mu nnyumba n'abaana bange neŋŋamba nze nkoze ntya omusajja yandangira nzenna anti nanvuma nga wendi omujega saasoma biki nga byonna avuma nze naye anti ku ssaawa ya leero bino byonna byange bibyo nono sabbuuni abantu bakulaba ne bakwatibwako anti nga neyanziza abatonotono abamu ne bansuubiza naye bwe bali banze kyonna kye mba nfunye nakireeta anti obulumi bw'ebizibu nga bungi n'obula akasabbuuni ne bakuwa engoye nga zino kuliko abaana okusoma olina okugulako ekyokulya baana balwadde ebyengatto nabivaako nkuba ekigere mutaka oba amazo naabo basimaze ebyo nembyesonyiwa abaana okusoma teryasoma ekyo nakita kati kasita ofunye akasimu nagambye keetaagisa mbere nga tucommunicating olwolumu neyanzege byonna nsiimye zani mba yampeereza akantu bakasente nga nkakuweereza wakati simu ebyo we bakweri kiba kiyamba engoye zonna tezikyantuuka nsibako byayi sori mukwano Mukama Katonda wange buli muceere oli sukaali ngenda tandika onywako nange kacyayi ng'omuntu Mukama abaana beerabira ddaka sukaali tebamanyi sukaali ki taata yabeegaana ebyo byonna nembikkiriza nembigumikiza naye anti kifa mbadde sikusuubira kino kyokoze mbadde sikisuubira bambi oba tugende eka nsanze oli ku mirimu gyate ndi mukwoza n'okola emirimu n'oyoza wenna buli ssaawa oli kukola n'engalo ne zikuluma naye nga tolina kyakukola abaana bakubanja okulya iye mbu siri siteekeze era siri grade ye banonda bulonzi mu kkubo nfuneyo abagundi yange kati nazaala omwana wasooka owokusatu nga toli siteekeze mbu siri siteekeze lwaki teyakirabirawo luli anti nange simanyi omuntu n'obanga owajja okukola obuddu n'oyoza engoye mwaka ku mwaka n'owulira ng'obyetamiddwa essimu yagijjako anti yaviirako ddala eri gye twakubako iye yavaako ndowooza akusalireko ddala mu bulamu bwe era wekiri naye abaana beebaka bubi abaana beebaka bubi anti ekyokwebika obwebisi tebakyalina
Banaye mubitumalako abasajja. Mpulira nkoye anti engalo zino ndowooza oziraba zino kwoza n'oyoza n'okoowa oli n'akuleetera bulangiti n'agikusuulirawo n'akugamba enkumi ekyo kikooti naye maama n'agenda okijjayo ate jjukira n'akuwadde emirimu era obeerawo ng'ojja eno enaddawo ejja kuddawo anti nga neegendera mu zino ez'ettaano ttaano zaŋŋambye ate nga naawe ozaagala obeewo zaagala abaana gyo baasuza enjala kati ku ttaano nga yegwe yegulira sabbuuni sabbuuni wange gyo nafunyeyooko 1500 neŋŋamba ate oba oli yampadde omulimu kamale gazigulamu sabbuuni ngende njoze tufuneko akasente akakola ki akawera akanasobola okugula emmere mpulira nkooye anti abaana bantuddemu nandi batutte eno gye balabirira abaana naye nange abaana bange saagala banveeko kituufu njagala mbeere n'ezzadde lyange iye kituufu ne mukama yakuuma tofaayo maama Suuzi ate gwe wali omanyi nti bw'onaayogerako nange ate tunadda bibe biti anti mbadde sikisuubira olwane n'abaana bo anti towanika iye bantu bangi tetulabye engero z'abantu nnyingi sitole z'abantu nnyingi tuzirabye mukama munnange akulondayo n'akutuuza mu balangira mukama akola ebintu bye kubanga munnaye ate olwanagane naye byonna abantu ebagamba mumutwalire poliisi mumutwalire kino anti nze saagala kusiba oyo yanaamanya walimanya nti nange ndi mukazi n'abaana alijja nga nnoonya naye neyanza anti sapulaizi wange ono yenna neyanziza era mukama akikwongere amiina zaani abantu abatulaba bannyambyeko sinze nzekka ye nabo bagambe neyanziza neyanzege n'abalala abasigaddeyo anti bannyambire ddala akasabuuni iye katusabe munnaayo tomanya sina kyenkusuubiza nti kino era bwe navaawo alaba nyina kyenkusuubiza nedda tomanya munnaayo era naye sikusuubira nti oyinza okuddamu okujja wano saawa zino naye mukama yamanyi ebintu bye iye guma tekuguma olina okukola kubanga n'abaana bagumira ku ggwe iye mukama katonda wange anti nkooyo okwoza kuntamye banekyokulya obuli n'omala kugenda mu kupakasa ku kyalo kwoza ngoye yatunda ettaka poloti gye twandikoze nti oba ngenda n'ennimamu akamere n'antundako ebintu byonna mu nnyumba biki bw'agenda kukola bweru naye omuntu agenda okukola mbadde manyi nti abakola bagenda ne bakola nti bakolerera abaana naye anti lwaki mbonaabona bwe nti Suuza anti mpulira neetamiddwa mpulira nkooye ensi eno nze mpulira nkooye abaana ne bakutuulamu olina akusaba ekyokulya maama wali banyoddeko kyayi mata nogamba abaana bange mugume sirina gye ngenda kujja ne baguma anti ko balina kugumira ku ggwe gwe abalina obbazzaamu essuubi naye gwe n'oyoza engoye n'okoowa n'oyoza n'okoowa okolerera abaana tosaamu sabbuuni sabbuuni waali naye maama anti naye wakukekkereza kuba kati wengulanga kino ekitole ndina okwolezaako abantu nga 2
nemba nga njolezaako kwono sabbuuni. Iye kati kasatulese box neyanziza neyanzeege anti sigenda kuddamu kwoleza bakyalo. wanje Sigenda kuddamu kwoleza bakyalo lwaki anti mundeetedde surprise. lwaki tobooleza anti ke kalima akaliwo Ngenda kujjangako ekitole kimu gwakuyambeko anti ogambye abamu gwe abagulira sabbuuni naye ekitole kya 1500 anti osala kuno era bikutwazaayo akaseera akasente ate n'okasevinga. Anti nze singa aliyo abayamba abaana naye ate n'abaana bange saagala kubejjako kubawaayo. Iye kuba n'omwana omutwala eyo batomanyi ngeri gye banaakola ki gye banaamuyisaamu nepambana n'abaana bange. Guma kuba anti naye waliwo ekikusuukako. kyokka wamukubira essimu nali mmanyi kuba nagamba ojja kuddamu omukubire nga ggwe nga ffe tetuliiwo wakiri oba okyusa ennamba naye yakwata bulungi essimu ye n'asalawo kugamba nti nangamba siri siteekeze simujyamu noonya ab'emyaka gyange. Nagamba yanonda bulonzi ku kkubo ekyo neŋŋamba omuntu nezaala omwana asooka nezaala owookubiri wuno ndina waakusatu era omuntu obubi bw'oba tobulabanga anti kifa. Mpulira ntamiddwa nkooye mpulira nga takirabanga nti wali toli siteekeze yangamba dira omuntu atali siteekeze ate n'oyagala abeere maama w'abaana naye bannanga abasajja abamu namu nze mpulira anti lwaki siteekezo lwaki gwoba azaala yangamba simujyamu muswaza n'omuswaza tasobola atambuleyo mu bavubuka banne nandaga nti oyo mukyala wange ndabika na bubi nnyo tasobola nakukyogera ekyo mu bavubuka banne olabika bubi atakuteekamu ssente singa azikuteekamu n'alaba oba onaalabika kinkimu anti nze nali nnyirira nze gw'olaba buno obulega obuliko obw'amabeere nga teri kalega kampitako naye kati n'akalega obulega muno mu kifuba sikalaba n'akagatto sirina. Akaviiri oba kamazeeyo bbanga ki? Kaviiri kamazeeyo oba myezi 7 oba nakasiba nkyali lubuto naye saawa zino era ke kaliko. Musajja n'akuduulira mu bantu n'agamba nze oyo mukazi si mukazi wange biki ebyo nembigumiikiriza. Era atambula onviire sikusanga awo biki era obuyambi manya anaabukuwa neŋŋamba nze obuyambi naabujja maama wo tabeera kumpi yandibadde ampeera abaana ak'okulya n'akasabbuuni kati anti binsuseeko mpulira nkooye. N'owulira ng'omutwe gukuluma n'owulira nga weetamiddwa ensi eno naye nga tolina kyakola. Era mukwano naye anti neyanziza surprise. Kale mukwano nsimye nnyo nsiimidde ddala. ngenda kukuleka maama Susan nkusiibule. Onsiibule anti ondese otya kati ogenda kuddanga onnambuleko. Ate kati sikomyewo yanziza anti nedda anti tobalaba nti nfunyeyo akasimu tubeere nga tucommunicating yankeyanziza anti niye naye era wankubira simanku ya neighbor noŋŋamba ate njagalayo simanya oba omutwala ate ngula ebyanda ne sikuddira nga njikuyiiya nzije lumu n'akatu era anti mbadde sikusuubira nti onaatuuka wano neno ne bakulagirira eno gyendi kwoleza mbadde sikisuubira kujja bakuyite ne bagamba abandagirire nkusange nenfuna omwana wankulembeddemu nandeeta ne kati kendeeza ku maziga osabe ennyo Katonda tolekera okusaba Mukama omulaga embeera nti kati yeeno anti waliwo ekisuuka n'obeera mu kasonda n'obeera omongo owulira tobimala omwana akusaba ekyokulya sabbuuni abanja amafuta mu nnyumba n'owulira ng'era n'oba nga siwakaaba n'okaaba
guma. Ngenda kuguma anti naye mama. Bane abana. Suza tusanze yeno. Iza kagendo ete keke ndiko kusuza keke zange zireri. Suza nakate keke. Leka mukwano gwange mulabe ate lero nga tanjagala. Njala erabike muluma. Yangu. Sorry. Okuva ku makya bakamundeetera tannayoka. Semu nno naye zono. Kanjagadde tansi. Ayagala kuyonka naye maama amabeere era temuli. Mule azukuse n'omuleeta. Azukuse n'omupeereza mbalese naye. Omuleese. Bane bakusibye n'akaviiri. Tekakuluma. Bannange nga kakumukumu. Mwanange n'omukanda amabeere temuli. Sigwe gwe Suuza. Ayo Alice. Alice. Bane gwe madempita Suuza. Yasijangu letere soda Alice bambi. Alice nyiga kuli bubi nanga nnuma. Ogenda kuva munsiige. Walidde ffene. Nkulabe essanda likutte. Essanda likutte katulabe. Kati Suuza aliwo. Muyite. Yuli. Muyite. Muyite. Suuza. Muyite Suuza. Wow. Bagamba batya? Mewe yanza mama. Kali wetu lionywe kasoda. Suuza. Bakwaga naye bakusibya akaviiri. Olidde ki? Omwagulidde ki? Kandaba omumwa. Owalimba. Ntunulira? Fene. Mama Masando yamaze ne yeesiiga. Bakweka soda. Kali baby. Kabalite ne cake. Aye yalaba akagere. Muvazanya. Okay, sit down. Sit. Ngena lya cake. Ndaba Suuza smile. Here. Muri bulungi. Munzijukira. Nzani? Nzani? Ne Alice. Ndito gami nze mami. Nze mami nze auntie. Kasoda kaoma. Eno keke yani. Sanga bwe bati. Ebinda ko bajajji baterekera. Bannaayi kangende mama Suuza. Kale anti. Neyongereyo. Neyanzege. Kale ebale byonna. Bebi anywa ku kyayi ono. Anywa. Kati ojja amata gali. Neyanziza. Gali agali mu box. Neyanzege. Ebale byonna. Emirembe gy'obeera yoyonka naye amaze okuyonka kati olwamaze ndaba essanyu naye tanjagadde leero enjala emuluma. Omukulu anti nsiimye nnyo nsiimidde ddala. Amiina munnange abalabi baffe bye bakikoze. Nabo njagala okudda naye maama nabo ne bannyongeramu ku sapooti n'ensanyuka nange. Balire ddala Mukama abongera omukisa bonna buli alina kampeereza. Amiina. Tujja tukomawo inshaallah. Kale anti. Kale. Bannange alina ke yatodde n'obimirirawo naffe. Thank you so much. Era n'ali willing okubaako kyakola. Nze nja kukomawo. Ate nja kubaawo so I can always come back. Kyonna Mukama ky'anaaba tusobozesezza. Bamuzira kisaabalaba ne bakwatwako tweyanza nnyo tweyanzeege.
mwebale creating a smile, mwebale kwagaliza mulala ssanyu, mwebale kubaawo bangi kwabambi otunuulira omukyalo ono ne bikusobera naye nga tufune ebyokuyigiramu naye bannange waliwo ebimu ebitayigika mama suuza kaŋŋende bambi katusabirigane kale anti wamuneyo biraba neeno wala ompeereza byonna neyanziza n'aba abatodde ke batodde nsiimye kale mukama kale mukama ayongera okukuuma oliye siina kyamwogera yajjeeko essimu okuggyako sooka omuleka n'anyumirwa obulamu bwe n'ababugyamu n'abagwana n'abataswaza kati mune tukole ki tulina kumwesonyiwa teganneesiba ne ganzigwako munnange alina abamusaana kati ate tuyingirire essanyu lye nedda eriyo oli kamuzaalire bamalayika kabeere mu bulamu bwe yatuuka kituufu ndowooza ye bwe yeetunuulira alaba nga mu nsi yasembayo alaba yatuuka essanyu gye liva bano baalaba si baana kazaale abaana anti nsiimye byonna nsiimidde ddala mwebale byonna bye munkoledde kale mbeere mutuuke bulungi nammwe eba kujja kunduutako tokoma okwo boy bye baby obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate